Ekibuuzo mukimbuuza nnyo mu comment section naye leero katukiddemu with a brief experiment. Mumbuuza nti oba ddala ensi ya flat, lwaki enjuba temulisa ensi yonna omulundi gumu era lwaki obudde bukya nga bwe buziba? Flat earth theory etugamba nti enjuba eri loko tubeera nayo mu firmament, nti era enjuba eno yeetambula nga bwemulisa ebitundu by'ensi nga kino kye kiviidako obudde okuziba oba okukya. Abazze banfollowinga mumanya ensonga lwaki enjuba eva mu east n'eseetinga mu west okusinziira ku flat earth. Kambaddiremu katono kuba nkimanyi nti mwerabira mangu ate abamu muli ba newcomer wano. Twagamba nti North Pole ye center ya Earth era emabbali waayo yonna ye South. Amakulu nti bw'otambula ng'ova ku North Pole nga weeyongerayo mu direction yonna gy'oba okutte ng'oviira North Pole obeera odda mu South. Kyokka bw'otambula nga weetooloola North Pole nga odda ku mukono ogwa ddyo obeera odda mu Eastern direction. Kye kimu bw'otambula nga weetooloola North Pole ng'odda ku mukono ogwa kkono obeera odda mu Western direction. Bw'otambula ng'odda mu east osobola okwetooloola n'okomawo we watandikidde omwetooloolo gwo nga yo compass direction ekyakulaga nti nno okyagenda mu eastern direction. Twayongera ne tugamba nti eyo y'ensonga lwaki omusana buli lunaku gufubutuka mu east ne gutuyitako waggulu awo ne gusettinga mu west, gwo gusigala gwetooloola North Pole constantly mu eastern direction. Kati wendi wano nina ka torch akagenda okutuzannyira paati y'omusana ogwetooloola ensi nga spotlight. Katochi kano ffenna tukimanyi nti singa nnyongera n'enkawanikako waggulu layiti yaako esobola okumulisa akameeza kano konna. Kyokka ate era bw'oyongera okukawanika waggulu bimu yaako eyongera n'egaziwamu n'okusukka ku bunene bw'akameeza. Kino kikulaga nti height source of light mweri esobolera ddala okubeera nga editamininga obugazi source of light eyo bw'esobola okumulisa. Naye ate waliwo height akatooki kano kwe katuuka nga beam of light yaako gye kakuwa tekyagaziwa, olwo ate nga ne light gye kakuwa tokyasobola kugisomerako wadde okugiwandiikirako kubanga source of light gyekoma okubeera ewala, amount ya light gyekoma okwesala. Okugeza katooki kano ne bw'okawanika waggulu kwenkana ggulu, biimu yaako tesobola kugaziwa n'esobola okumulisa ekisaawe ky'omupiira kyonna omulundi gumu wadde ekisaawe kiri fulaati. Kati n'omusana bwe gutyo bwe guli mu height emala obumazi okutuwa ekitangaala ekitumala mu budde bw'emisana, pozzi n'ebirungo ebitubeezaawo nga tuli balamu bulungi, n'ensolo n'ebimera n'ebitonde byonna ebirina obulamu. Kati okusinziira nti enjuba si nnene kimala ate nga ne height mweri kumpimpi tesobola kumulisa nsi yonna lumu, ekyobudde okuziba mwabasoma ku Bible Genesis 1:14-18 mukimanyi nti okwo kwali kwagala kwa Katonda, obudde busobola okubaawo obw'emisana n'obudde obw'ekiro. Era abasoma chapter 1 yonna mukimanyi nti ensi eno yonna kizikiza ekikutta awamu, yonna ensi kizikiza. Era mu reality abantu ababeera mu far north be basobola okutegeera obukulu bw'omusana. Okugeza abantu ababeera mu Norway waliwo ebiseera omusana gubeera nga tegukyabatuukako nga gwakira wala okuva ewaabwe gye babeera ne baba nga tebakyafuna kitangaala ng'obudde buba busigala bwa kiro. Ekyo kikukakasa eno chapter ya Genesis 1 ebijoogerwamu nti ensi kyali kizikiza, omusana ne guteekebwawo okwawula obudde obw'ekiro mu budde obw'emisana. Genda ku YouTube osachinge channel eyitibwa Wake Up Zukuka osubscribinge tunyumizeeyo ebyababede. Mu next video ngenda kubannyonnyola with some visuals engeri omusana gye gutambulamu ku flat earth okumala omwaka omulamba ekiviirako seasons okukyukakyuka mu nsi yonna. Follow, comment, share, subscribe, like, buli kimu mubikole. Katulabagane mukaddako.